Ono ye Wolokoso. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Savugidewa. Ani gwe bakutte nani? Ani yakumenya ukani? Yonna mu Wolokoso. 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 Mu weekend taxi. Mtani kuchenda musamba kasiri sasa tufemo mafarari ya simbe mpolagoma enunje edebe kubuza ko enajo sinziro kula mpozi ngate otumbu nenegamba ntoli wakabinyo wala kubera mpozi ngate ojiwuliriza ngoje 10 ko zile dakika mukageza kada kusawa esa daza kumacha Wolokoso mu weekend akisabera mpozi ayingirawo nze Sula Senyonga Mr Mosquito Haji Titibya omubwati atenga mpozi esawe no yenyini atuba tukutusa ko lulirwe nyini lutumazo kubera mpozi ngatusengejera dala ne tubera mpozi ngatumununa nyini mutufune tugamba ndi wow kati yesawa mpoza ate tubere mpozi nga tukuwa bulungi ekintu kyenyini nga tumazo kisengejja ate nkugamba ekintu kimu kyokka ndi bobanga mpozi tonna tufuna bulungi nyo kyebase genda bugenzi ku www.afcloud.com oja kubira mpozi nga Wolokoso omusangayo oba kati gwaine simu yo kati mu ngalo jikwate simu yo mu ngalo genda wano jibikule genda wali icon ya YouTube jikoneko bwe malo okugulawo genda wali search teka mu ekigambo nti Bokat TV BOCAT oba Kakalam Times bomala searchinga genda wali pesa liyeli mufe liwo ko subscribe obere mpozi nga to subscribe nga oja kubera mpozi nga te otufuna bunyinyo esawe no ngamba bugambi nti Wolokoso namba Wolokoso Haji Titi bya lutuwe abawala mubereko sexe muko nawe Haji Titi bya lutuwe baja tindoza ebaina kubulola banange Assalamu alaikum Haji wafe omubwat. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh bahajati bange mugamba mtie banange. Haji Titi nawe. Chichi. Haji nawe lutowe. Tutandikire wa wenyini oba. Wenyini nawe Haji Titi bya. Naye musoke mwanirizeho narebo Tata Kayunga Bale ayingiddewo Kakalamu mani lutuwe ngagala bakyala mwanirizeho narebo Kakalamu Tusanyi sokulaba anko Kakalamu echa Tata Bale mukyongereko Kayunga Bale Tusanyi sokulaba anko Kakalamu nange mbasanze mungira ku kasenge Zadi Deba mami Lutuwe bebe Nambye mbere takuse Kari kubutsa kera jese kwatengo tubude mpologoma enuje yedembe kuchera musamba kasiri sasa tu femo mwefe beri yesime mpologoma enuje yedembe manapa mfya kuchera mubira kasiri semu ne banapa mfya ku www.yesiba.ug kwadiriza konyonate of course Wolokoso amachago nako nakulwa mukaga utukero patera twiri bopatera tumara yensonga zino kuwange byaddala mpitirivu okuzama lolwezo nga tugera patera tuzitambula ku speed ekike kyabwe so patera tuzimala yakubuza kana kwaniza ko side eno Kakalamu the answer wo mulembe guno omwaka oguwedde gwa 2019 mpozi mwezi gwa November gwali gugwako bwatyo President Museveni yalonda mpozi ba President Advisor abenjawulo okuva mu ghetto nga mpozi muno mwe mwali Catherine Kusasira mwe mwali Buchamani mpozi ne Jennifer Fulfiga era wanongo omukulu eyali akuliddemu ennyo mpozi yakuba saluti ezakabi omukulu Buchamani yatukangamu n'atugamba twalwana wa asatu mubanga abere mu kifuba balwanawa emuli abefugeta abeita bamajenga siba maje bakujibako mayinja abakuba emundu z'abalala nga tebanya muli aywe kuba eyange vuga batatata kitukum sibe ngukum bum yo isa tebanonze bulonzi temirimu njiguddemu bugwi mbadde mbiyimiddemu kati mbituddemu
Entebe ye yantuziza mu ntebe nze ghetto president. Ekitiibwa kye bampadde kyalumya abantu bangi n'okusingira ddala bali mu byobufuzi. Nze siri munnabyabufuzi. No Rastaman is a politician. Enviri zange singa sizirina. Ekifaananyi kyange kigenda kukyuka eri bantu ba ghetto. Ndese enkulaakulana mu ghetto. Kyekiseera ba ghetto youth beeyogerere. Kyekiseera omuntu wa wansi yeeyogerere. Ngugambye banywanyi bano buli ewava akusaidiza ekatwe eyo akuli Kathleen Kusasira ne mukulu oyo amanyidwa nga Buchaman. Bakira buli yavanga nnyo tukakasa kiri kyagudde mutakirabanga. Obebe Buchaman tobitegede bulungi ngako kanze bubi nnyo. Kakati waliwo ate presidential advisor yabenaga nti buli ogufo gwavudde mutagulabanga era nga gwekutegeezaako mukyala Kathleen Kusasira. Yaliwo mwaka guwedde. Kya waggulu nnyo babaagala oba tebaagala. Balina okumpandiikira nenga nemba meeting ngabo kubanga kya waggulu. Sina muntu gwe nasongamu nengamba nti nno muntu bwati gundi ne gundi mmenya erinnya ly'omuntu. Wabula nagamba kulembeze akoyo okukola n'ebikonwa abali mu department zibabawa okukola ba buli mulimu gwe bamuwa nga takoze kyamutumibwa kola byebikona bela linjogera wabula okuva ku muntu wa wansi alina ekibiina kye kyalimu yenna wabula nze ng'omulimu gwange gwenkola Kusasira gwakusikayo bawubisibwa bawaba kubanyonyola kituufu ekiriwo mubavuddeyo nyinza okugamba nti nsaba tukole fenna kubanga nsaze okukolerera kulwana ntalo nganze oba naze tukolere ekirina okolebwa mu ggwanga Uganda etambudde etya abantu batambudde batya kyekibulamu mukulembeze kyabatereeza byebimu ku byanondesezza. Owulirira bino ng'abakungu ababadde boogera bakangazza era bakola batya bwe benyegenya bwe babuukabuuka. Omukyala akwasaganya ebyensimbi mu State House omukyala Luce Nakyobe avuddeyo mpozi n'akanguza eddoboozi n'agamba abantu abo yenga ye President Museveni wadde yabalonda tabawanga appointment letter era emirimu gye bakola gya bwannakyewa si bakozi kuba ye tannabamanya akiri awo balinza oba basobola onnoonya akalulu nga bamobiliza naye kenyini saaliyo naye nabiwulira nga byogerwa era kutuuka kusabayo nkyalindiridde pulezidenti okumpandiikira nti afudde Kusasira ne Buchaman presidential advisor awo nange ndyoke enkola ogwange mpeereza amannya gaabwe mu Public Service Commission basobole okuba appointinga nga ba presidential advisor. Aya kino oyinza obutakikkiriza munywanyi abula okusinziira ku financial control ono gwe tukutegeezako omukyala Lucy Nakyobe agamba nti bano bakira bulijjo bambi bakola bukubirire tukakasa nti be bakulu abo era bitibwefo ebagwamu bya waggulu nnyo abula bambi banywanyi bano bulijjo bambi bali mu kukola nga bafiririra ggwanga kale nga balwanirira ffe abataalwana naye nga tebalina yadde akasente n'akamu ke bafuna. Kino bakolanga ba mobilizers era nga bwe baali basangibwa nga ba mobilizinga president yabasanga Katwe nga mobilizinze abavubuka abakatwe ab'omuggeto era omulimu gwe bakyagukola nga ba mobilizers naye nga officially tebannaba kubeera appointed. Full figure naye president yamuwa gw'okumobilizinga abavubuka mu Katwe era naye n'amufunira office gyalimu gyaddukanya obwa mobilization e Katwe naye nga naye tannaba kufuna official appointment. Tetubasasula ssente yonna bakyakola omulimu gwe nandigambye ogwannakyewa bakyakolera bulungi bwa ggwanga. Yapuna ono ye Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Saavugiddewa ani gwe bakutte naani ani yakumenya ukani yonna mu Wolokoso mu weekend taxi.